Ssempijja n'abalala babaleetera ani? Ssaabasajja Kabaka. Operation Solo. Kati ndowooza okakasa kye nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka naye ali wansi wa Charles Peter Mayiga. Kitali waggulu we. Abaganda eno bakuuma lubugo naye lubaale muki? Mubbe. Uganda y'enkya. Mmwe abaagala abatamanyi Mayiga kati owulidde etteeka lyayo PDF ng'amaze oddisoma n'alitegeera bulungi nga munnamateeka yakutte kalaamu n'akakasa Ssempijja nti ateekwa okufuluma eggwanga. My question is, yes, ebintu Ssempijja byabadde akozesa ng'owa UPDF yabirese mu ofiisi ya Mayiga oba yagenze nabyo gye yagenze? Omuyizi ali ku sikaala ayambadde uniform ya UPDF. Kikulu kwabagaye byonna byabadde akozesa mundu oba ki? Yabirekeddemu yabirese mu ofiisi ya Charles Peter Mayiga oba yagenze nabyo ku mulimu. Manya mu kusoma Uganda y'enkya. Era Ssempijja okufuluma eggwanga wabaddewo ebimwogerwako nti abadde yeeyisa bubi. Mulimu ssente ezimwogerwako nti zabulankana. Uganda y'enkya. Era Katikkiro n'agamba nti yantegeeza nti agenda ku misomo. Katikkiro kyatatunnyonnyola mu lugero lwe nti yafaayo okusaba Ssempijja ebiwandiiko ebiva mu UPDF nga tannateeka mukono ku kiwandiiko kifulumya Ssempijja. Kuba ono bwe yali musabye yalisoose kumanya omusirikale yenna bw'aba alina ekintu kyonna ky'akoze ebbaluwa ezikakasa zivaawa. Kati kankuwe ekyokulabirako ekituufu. Singa omuntu akeera ku makya ng'agenda ku mirimu gy'Obwakabaka, ani awa ebbaluwa ekakasa nti ono omukozi waffe afulumye? Uganda y'enkya. Omukulu Kulayigye ateekwa okwegendereza by'ayogerako. Omulimu gwandiba mu lusuubo. Omulimu gwe gwandiba mu lusuubo. Nze mbagamba nti mu nsi muno mulimu abasajja abalina obuyinza ate nga bategeera obuyinza kye butegeeza. Nga mugamba nti njuki akamwa kamukula bubi. Mu programu ezisembeyo zo tutegeeza nti omukulu w'amaanyi nnyo era n'obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka yabumuggyako dda. Nkugambye nti Omumbejja yali amukuba nga Omumbejja tamanyi. Ssaabasajja Kabaka naga daba ono kyali tamanyi mukama waffe ali ku Fountain of Honor. Ssaabasajja Kabaka n'ava ne mu magye. Leka kwonoona protoko ye najja beerigene mwanyina waakiri ku bamunzi. Kale bwe mbwa nti eno ensi erimu abasajja ab'amaanyi. Uganda y'enkya. Ebigambo bya Katikkiro biraga ki, bitegeeza ki mu kaseera kano mu bifaananyi ebyo ebisatu by'otuteereddewo by'otusiigidde? Ebigambo bya Katikkiro biraga nti Katikkiro wa Charles Peter Mayiga mu ggwanga Uganda yasembayo. Y'ow'oku ntiko. Ne kuddako President Yoweri Kaguta Museveni, ne kuddako Ssaabasajja Kabaka, ne kuddako n'abaddirira.
byayogedde kubiriwo ekyo kyebiraga commander in chief ali wansi we kati ye fountain of honor era oli bwajja era kyendowooza nti ne Kulayija ayinza okukola ensobi okuvunaana omuntu oba okwogera ku muntu fountain of honor w'eggwanga Uganda wamaze okwapulovinga agende ku mirimu oba agende mu kusoma. Uganda y'enkya. Katikkiro Charles Peter Mayiga yawa omujaasi wa UPDF eyapointingibwa director of Royal Guards. Simanyi batukole gundi apology. Twetonde ku nsonga ki? Byetwogenda okwogera baleme kututeekako mbeera nti twalengezezza ffe gwe tumanyi nga pulezidenti wa Uganda. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 580 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako. Osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda y'enkya. Weewaawo omulungi okoze kya ttendo nnyo kutwegattako nate amakya olw'eggulo akawungeezi ekiro ettuntu ya leero gy'osinzidde yonna okubeera ng'ogobererawo omukutu guno ogwa Uganda ey'enkya ng'otegeera olulimi luno Oluganda. Nkulamusaako era ne nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo abali ku kyeyo abagenda obugenzi okukola nammwe abaakatandika ate nammwe abavuddeyo tubakulisaayo nnyo. Ku Ssemazinga owa Africa program eno wemunagirabira bangi mujja kubeera nga munnyuse yadde nga abasinga oba abalala musobola okubeera nga muli ku night shift. Mwenna tubaniriza gye musinziira okutugoberera. Abamu muteeka mu motoka zammwe ne mubeera nga muwuliriza namwe tubasiima nnyo. Abakozesa screens eza TV, smart screens, abakozesa devices za smartphones, abakozesa laptop, wonna buli kika kya electronic device kyokozesa okubeera nga otugoberera ku mukutu guno gwa Uganda enkya tukulamusaako nnyo. Osobola okubeera nga oyita ne banna abalala oba obubaka buno n'obugabana nabo sharing n'obeera nga obaagaliza okutaapinga mu nsulo y'amagezi n'okutegeera. Era tukkiriza nti ffenna tujja kutuuka ku ntikko y'okumanya n'okutegeera mu myaka egijja mu birowoozo bino bye tuleeta obutakoowa consistently through determination and commitment. Tukkiriza nti ddala ekituufu bangi mutandise okugyamu akanigguusa mu ebyo ebyogerwa ku nnyaffe Buganda n'eggwanga Uganda okutwaliza awamu. Ebirowoozo bye tuleeta nzikiriza nga eyatandika omukutu guno nga mninza okukiyita mu lulimi olunyanyimbe constructive debate oba constructive ideas ezitwala eggwanga mu Uganda mu maaso, ebirowoozo ebizimba ebigattako ate era ebituwabula ebitutwala ku ddaala eriddako. Nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala, mwesiimye nnyo naffe twesiimye okubeera nga mutwegesa amaaso ate era ne mussaayo data n'obudde
ebirowoozo bye mugattako ku mukutu guno byongerera ddala okugaziya bye tugenda okubeera nga tusomesa ne programs endala okweyongerayo. Nate tukomyewo ne programu y'enjawulo ekwata ku nnyaffe Buganda era ndi ne mukadde wange mu birungi ki munnabyafaayo musajja ayagala nnyo obwakabaka monarchist ate era musajja alondoola era agoberera ebyobufuzi. Kamu omukisa abalamuseeko ate programu egende mu maaso ssebo nsawo namuze kuba tugobera ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya tugende mu maaso ssebo. Okusooka byonna nsooka okwebaza Mukama Katonda atuwadde ekisa ne tusisinkanako ate omulundi omulala era njagala okwebaza Mukama Katonda yatufuula abakozi awamu naye mu mulembe guno olw'ekisa kye n'okwagala. Musaba ateeka ebigambo ebirungi ku nnimi zaffe tusobole okwogera ebyo by'ayagala era ebisaanira ebimuweesa ekitiibwa era ebinaasinziirako abantu omugulumiza. Njagala okulamusa ku balabi baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli abateekako data ne mutuwuliriza. Nsaba Mukama Katonda abongere omukisa era abongere ekisa kye. Nyongera okutumirako okulamusa ku mukyala Joyce Namuddu era ndani awo omukyala Fatuma. Waliwo muganda wange omuzira Mamba ali mu Dubai awo ankoonako buli kiseera. Omwami oyo ali e Denmark, omwami oyo ali e Sydney mu Australia, abakulu abali e Canada awo, abakulu abali mu America, namwenna yonna gye muli mu nsi mbalamusaako nti musula mutya bannange, musiibye mutya, mwebala emirimu ate mwebala okuwaayo obudde bwammwe ne mugaa katuwulirize omukutu gwa Uganda ey'enkya. Kuliko amawulire amapya agazze gye tuli era nsaba amawulire ago mugaanirize n'essanyu. Ate njagala sebera okuyozaayoza bannange na social media yonna gye muli ntukoze omulimu munene era ababadde batuvuma nti aba social media balinga ebisajja ebitamwivu ebyokulumbe balinga abeekanabukulira batuula ku bufoomu ne babookera kasooli n'ebikyayi ebirimu kaawa ne badda mu kuseereza smartphone. Mubaswazizza, mulaze nti nno ku social media kuliko abantu abagezi, kuliko abantu abagoberera ensonga ate era abayimiridde ne kubaako nga bwe muba mulina kye mwagala mukigoba paka lwe munaakikola ki lwe tunaakikwata. N'olwekyo mbayozaayoza abali ku mikutu gyaffe nga mugikozesa n'obwegendereza olw'ekiruubirirwa. Twongere okunywera ensolo ku kizigo kweri era ffe abaakula mu banayagala nnyo omuzannyo gw'okuyigga tugamba ensolo tugikutteko ku bwoya. Essebo mugirina Omukama abawa omukisa. Ab'ekumasi kozo bawuliza. Ab'ekumasi tukolera wamu kuba ebintu bingi naddala okusamba ensiko wano na wali okulaba nti tubawa amawulire agakwata ku Ssaabasajja Kabaka mu kadde akatali kewala awo tujja kubaako kye tutuuseeko. Ababusesebbu bali batya? Waliwo ebigobererwa naye bakama baffe omukulu akola nga director waffe tannaba ku approvinga report ezisinga obungi tetusobola kumala gaogera bintu nga waliwo kwega mu maaso kawo tulinda alipoota namutayi ezokya engeri y'okwetooloola embeera ya Ssaabasajja Kabaka gye tuli mu buwufu. Mu maaso kawo alipoota tuzirinde nga omukulu amaze oba director amaze zekkenneenyi. Mugumiikirize mukwatirireeko tuwawule engalo. Okuba engalo okwo
tujja kukyusaamu naye abantu muteekeeyo amatu abantu mutunule enkaliriza ng'alagirira omusota kuba ekiseera kye tulimu ebiro si bituufu tebiri nomo mu Lunyanyimbe ebiro bye tulimu tebiri nomo. Abali ku mukutu guno tubongera okubebaza bannange nyongera okubajjukiza abongedde okubeera nga mulaga obwagazi n'okwewaayo okw'okutuwa ebirango kikulu. Enamba ezo ziri ku screen kujja okuyita gwalina ekirango kyoyagala tuyise ku mukutu guno. Ekyo nkinyikiza olw'ensonga nti ebituyimirizaawo mukutu guno okubeera nga gwetengerera independent journalism atera okusigala nga kituli ku ekyo ekituufu kubazza ensimbi amazima gali nti zezita ensi kwetambulira yadde nga amagezi tulina okubeera nago naye n'ensimbi kikulu. So omukutu guno okubeera nga tuyimirirawo okwetengera n'okugenda mu maaso okukola emirimu egyo gyennyini gye tukkiriza nti mugisiima ebiranga ebyo bitukolera gwalina bizinesi togituyisaako tusobole okubeera nga twongera okubeera nga tukwatagana. Kale nja kubeera nga tutandikayo tujja kwogera ku nsonga eya Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Mpozi nga tetunagenda ku Oweekitiibwa gundi ani Charles Peter Mayiga nti nga Busesebbo fraternity and team abasajja baffe ba correspondent abali mu Uganda bakyatuwadde essuubi kuba tulina bakozesa arrows abamanyi akantu ako engeri gye katambulamu tulina red arrows ezirina ebitundu bye zisongako. N'olwekyo mbasaba mubeere bagumiikiriza tujja kubabuulira. Njagala tugende ku bigambo by'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga sabbiiti gye tukubye mabega ayogerera eggye lya Uganda UPDF omukulu Felix Kulaije ekitiibwa kino kyerabidde gundi ye rank ye naye yes kangira olubutasobya ngyerabiddemu yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti abadde akulira security ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri omukulu Captain Sempijja yafulumye eggwanga oba yatolose oba yadduse ku mulimu ekyaleseewo ebibuuzo ebiyitirivu ng'akataayi tekannasala mukuuma ddamula oba mukwata ddamula Katikkiro Charles Peter Mayiga navenaga omukulu nze namukkiriza agende yeeyongereyo okusoma. Omukulu sijja kubeera nga ndowooza njogera ebita muyinza okugamba mbijja mu gundi ne muwaayiriza. Article yawandiikiddwa eno si article eggulire eno lyawandiikiddwa naku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa Mei Lwakuna mwaka 2024. Bigambo bya Lungereza naye ngenda kubizza mu bufunze obw'ekitalo mu Luganda nti Katikkiro Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti abadde akulira ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka KPU nti teyabulawo wabula yagenda mitala w'amayanja yadde nga ab'ebyokwerinda oba eggye lya UPDF lyamulangiridde nti yeetaagibwa wanted person. Katikkiro yategeeza nti Captain Edward Sempijja yagenda mu maaso okufuluma eggwanga okweyongerayo ku misomo gye era agamba nti yamuwandiikira biri mu Lungereza so ngenda kubitaputa ku speed ya yiriyiri era yamutegeezaako ku nsonga eyo. Mu bukomera oba open courts Captain Sempijja yampandiikira ku butabaawo kwe okubulawo kwe kiyinza okuba ekirala his absence obutabaawo kwe ku mulimu era yali yantegeeza nti yali agenda kweyongerayo ku misomo gye oluvannyuma lw'okufuna scholarship ndoza kyo mukitegeera okwongerako oba okugattako ku ddaala lye ery'obuyigirize oba okusoma Katikkiro bwe yagambye.
Naku z'omwezi zabadde 15 mwezi gwa May oba May 2024 akulira oba yes omukulu w'ebyamawulire mu ggye ly'eggwanga Brigadier General Felix Kulaije yategeezezza ab'amawulire nti Captain Ssempijja yabulawo ku mulimu era yeetaagibwa eggye erya UPDF. Captain Ssempijja yalondebwa omwaka oguwedde ogwa 2023 okukulira ebyokwerinda oba yes unit oba ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka wansi wa Kabaka Protection Unit KPU era abadde wansi w'obuduumizi oba abadde aduumirwa Colonel James Kato Kalyebala akulira abakuumi b'abakulembeze b'ensikirano. Kabaka wa Buganda akuumibwa abambowa abeddira oba ab'ekika eky'olugave naye olw'okukyuka kw'ebintu ne tekinologi n'ensi okweyongeramu ebintu ebitali bimu okukyuka ebyokwerinda bya Buganda bya nkizo nnyo eri eggwanga Uganda era bakola omulimu gwabwe nga bali wansi w'eggye erya UPDF. Wabula wabaddewo obutakwatagana oba okusika omuguwa wakati w'Obwakabaka bwa Buganda ssaako n'eggye lya UPDF mu ngeri y'okuleetamu abakuumi bano nga bava mu ggye. Mu kaseera akamu Obwakabaka bwa Buganda bwagaana nako abakuumi abaleetebwa oba yes abaleetebwa okukuuma Kabaka nga tebalondebwa Bwakabaka bwa Buganda. Gavumenti yagenda mu maaso kino n'ekigonjoola okukkiriza Obwakabaka si obwa Buganda bwokka ne kingdoms yes Obwakabaka mu ggwanga Uganda yonna okwerondera abakuumi era n'oluvannyuma batendekebwe ng'eggye erya UPDF nga tebannaba kuweebwa bakulembeze ba nsikirano. Bano bagenda mu maaso ne bafuukira ddala abakuumi oba ne bateekebwa oba ne bagattibwa ku ggye lya UPDF oluvannyuma lw'okutendekebwa era bagoberera era bali wansi w'ebiragiro ssaako n'okusunsula kwa eggye ly'eggwanga. Katikkiro Mayiga yategeezezza nti Kabaka Ronald Mwera Mutebi owookubiri akyali bweru w'eggwanga era eggwanga oba ng'Obwakabaka bukimanyi oba bumanyiiko era butegeera wano wakulu era Obwakabaka butegeera ku obutabaawo kwa Captain Ssempijja. Mu Lungereza Katikkiro Mayiga said Kabaka Ronald Mwera Mutebi II is abroad and the kingdom is aware of Captain Ssempijja's whereabouts. Wabula yategeezezza nti yategeezebwako omujaasi ono naye Katikkiro agamba nti abadde tamanyi era abadde tategeera mitendera ki. Katikkiro alaga nti abadde tamanyi mitendera ki omuntu w'amagye ku ddaala lino mitendera ki gy'alina kuyitamu okubeera nga afuna leave oba yeeyongera ku misomo gye mu bukomera oba in court. Nakategeerako oba mpuliddeko ku biitiŋŋana ku mikutu gy'amawulire nti Captain Ssempijja yalina okuyita mu mitendera gy'amagye nga tannaba kweyongerayo ku misomo gye era nti kirina kubeera nga kikwatibwa bannamagye. Yategeezezza nti mukisa mulungi okubeera nga Captain Ssempijja yeeyongerayo okubeera nga asoma oba agattako ku ddaala lye ery'obuyigirize. Ku nsonga ey'okubeera nga balonda agenda okukulira Secretary ya Kabaka omulala yategeezezza nti eggye lya Uganda eryo lye ligenda okukikwatako era kitereezebwe balonde omuntu omulala. Katikkiro yategeezezza nti mu kaseera katono tugenda kubeera nga tufuna okusinkana oba meeting. Katikkiro yategeezezza nti tugenda kubeera nga tufuna meeting n'akulira oba n'aduumira abakuumi b'abakulembeze ab'ensikirano
okunnyonnyoka ensonga eno yonna. Yategeezezza nti Captain Ssempijja alese likodi ennungi ennyo etalina yadde bumenyi oba taliko yadde bumenyi bw'amateeka yadde n'ebyo ebimwogerwako ebigambibwa nti alina criminal allegations zonna. Captain Ssempijja Katikkiro yagaa Captain Ssempijja teyeetabangako wadde mu kubulankanya ssente ez'obwakabaka. Brigadier General Kulaije yategeezezza olupapula lwa Daily Monitor ng'ennaku z'omwezi 15 nti amateeka agafuga eggye ly'eggwanga omuntu oyo oba omuntu yenna alina okuyita oba okusaba olukusa okubeera nga eri bakama be ab'eggye okubeera nga akkirizibwa okugenda mu maaso okweyongerayo okusoma. Engeri gy'abadde abuzeewo okumala ennaku 8 nga taweereddwa lukusa, etumulangiridde nti ku mulimu taliiwo. Singa aweze ennaku 21 ajja kulangirirwa mujje nti yava ku mulimu nga taweereddwa lukusa. Singa olangirirwa oba kirangirirwa nti ovudde mujje nga toweereddwa lukusa, omusaala oba tokyagufuna, ate era eggye likulangiriranga omuzzi w'emisango eyeetaagibwa. Era yategeezezza nti bannamagye bonna bamanyiwa gye balina okulaga singa balina beetaaga okuwummula n'okugenda okweyongerayo okusoma. Singa obeera oweereddwa obuvunaanyizibwa wabweru w'eggye erya Uganda, olina okugenda mu maaso okubeera nga oripootinga eri bakama abo. Era ekyo Captain Ssempijja tekikoze. Kale njagala tugende ku nsonga eno ne Mwami Njuki. Ensonga eno mu programu yasembyeyo twagikoze, mwandoza mwagirabye, era n'ebigambo engeri Mwami Njuki bwe yabisengese. Kansooke nkusabe ompe endowoozayo ku nsonga oba ku bigambo bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bitegeeza ki? Mpozi nga sinakuwa bigambo byange, mbadde nsaba onsomere mu kitabo eky'amagezi abasinga kye bayita ekitukuvu ekya Bible. Eyo tutandikidde mu Bible mu ngero za Sulumani, essuula esooka okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Engero olusooka olusooka paka ku lw'omukaaga weguli Esebo. Olugero engero olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Engero za Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Okumanyanga amagezi n'okuyigirizibwanga, okwawulanga ebigambo eby'okutegeera, okukkiriza, okuyigirizibwanga, okukolanga eby'amagezi, obutuukirivu, n'okusalanga emisango n'okugobereranga ensonga, okuwanga abatalina magezi, obukalabakalaba, omulenzi abeerenga n'okumanya n'okuteesa. Ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga, era omusajja alina okutegeera afune okuteesanga okutuufu, okutegeeranga olugero n'ekifaananyi, ebigambo eby'abagezigezi n'ebikokko byabwe. Omusajja ayigenga okutegeera alyoka asobole okubeera n'okuteesa okukola ki? Yes. Okutuufu. Okumanyanga olugero n'ekifaananyi n'ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Yes, sir. Neeno waggulu byozza otusomera byonna bikwata ku nsonga emu, okuba n'amagezi, okuwulirizanga nga okwegombanga okuyigirizibwa. Kwega tolina kukyawa kubuulirirwa na kuwuliriza okufuna amagezi okuba n'amagezi. Kuba oyinza okugamba
nti nze enjuki nze mugezi akola ki asembayo naye bannaffe abajja bakugamba kino wano njuki owabye wano njuki okoze bwoti wano njuki oli bwoti bw'okiteekako omulaka kikuyamba w'obadde ogenda okukola ensobi n'otereezaawo. Mpulira kakati ku bigambo by'osomye waggulu bindeetera ebibuuzo bingi ku sayidi zombi, ku sayidi y'Emmengo ne ku sayidi ya UPDF. Bibuuzo biriwa? Ebibuuzo ebingi nti eggye lya UPDF liduumirwa ani? Eggye lya UPDF liduumirwa Commander in Chief of Armed Forces ye Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga. Kakati ne tubeera n'omwogezi w'eggye Brigadier Felix Kuraije. Yes, Brigadier General Felix Kuraije. Yes, sir. Ne tujja ne tubeera n'Oweekitiibwa Katikkiro. Kati wakati waabo bonna ne tujja ne tubeera ne Captain Edward Sempijja. Olina abantu basatu, Commander in Chief ayogerera amagye ne Katikkiro wa Buganda. Kati tulina ne Captain abadde akuuma yali akulira Kabaka Protection Unit. Bano no bagamba yabadde ku service. Naye kakati tetufaayo bayabadde oba yali. Naye kati buli omu njagala oteeke ku kisenge ky'ekipande ofune ekifaananyi kyenkuwa mu bigambo bya Kabaka Sulumani. Tegeeranga ekifaananyi, kubawo ekifaananyi kyo okubeko Yoweri Kaguta Museveni tebuhabulwa General w'amagye ga UPDF. Yes. Oba ga NRA. Omale onkubirewo omwogezi w'amagye Felix Kuraije. Kati awo teekawo Captain Edward Sempijja, wano Sembyayo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga munnamateeka. Ekifaananyi okifunye? Kati tugende ku lugero. Tegeeranga ekifaananyi n'olugero. Olugero lukugamba mu bigambo bya Kuraije tulina tufunye amawulire nti omu ku bajaasi baffe Captain Edward Sempijja yavudde ku mulimu oba yeebuzizzaawo ku mulimu kwe twamusindika. Amangu ago Oweekitiibwa Katikkiro n'agamba Sempijja teyeebuzizzaawo, nze namuwadde olukusa. Nzirya mu statement ye Oweekitiibwa okuva ku Kuraije. Yes, otandika ku Kuraije. Kuraije agamba ayogerera eggye lya UPDF eriduumirwa Yoweri Kaguta Museveni, General Yoweri Kaguta Museveni. Yes. Tufunye amawulire nti omu ku basirikale baffe gwe twasindika okukola emirimu okuuma omu ku bantu abakulu mu ggwanga yeebuzizzaawo ku mulimu. Ye statement ya Kuraije. Ayogerera eggye. Ekifaananyi kya Kuraije, olugero lwa Kuraije. Ekifaananyi kya Mayiga kijja ku sikulini. Agamba mu lugero lwe, Captain Edward Sempijja tanneebuzaawo, nze namukkiriza. Ayogera ebyo si Commander in Chief. Katikkiro. Genda mu maaso mwami Njuki. Era mu lugero lwa Kuraije
Kapiteeni Ssempijja bamusindika okukuuma Ssaabasajja Kabaka omwaka oguwedde aluddewo bwe batugamba mu last omwaka oguwedde nga bamutaddeko nga akulira KPU oluvannyuma lw'okugjawo okugjawo ndozera naye kapiteeni Musaazi ne bamuwummuza nga balina bye bamubuulirizaako kaakati ne bateekako Ssempijja eyali eddisi wa Kabaka katazze kati yali eddisi wa Kabaka nga ali wansi wa Musaazi naye ng'ali ku space assignment balina bonga UPDF bwe balonda abasirikale abalina obusobozi obukuuma abantu abakulu mu ggwanga naddala ng'abafuzi ab'ensikirano. Era Katikkiro n'agamba nti yantegeeza nti agenda ku misomo. Katikkiro kyatatunnyonnyola mu lugero lwe nti yafaayo okusaba Ssempijja ebiwandiiko ebiva mu UPDF nga tannateeka mukono ku kiwandiiko kifulumya Ssempijja. Kuba ono bwe yali musabye yalisoose kumanya omusirikale yenna bw'aba alina ekintu kyonna ky'akoze ebbaluwa ezikakasa zivaawa. Kati kambawo ekyokulabirako ekituufu. Singa omuntu akeera ku makya ng'agenda ku mirimu gy'Obwakabaka ani awa ebbaluwa ekakasa nti ono omukozi waffe afulumye? Ani alina okuwa ebbaluwa? Katikkiro bw'aba nga ali wansi nga ali mu bakozi ali bweru wa lubiri. Katikkiro yagaba ki ebbaluwa eyo nti nategeddeko Oweekitiibwa Minisita agenda gindi ku mirimu bwe giti. Ne bw'ogamba nti Oweekitiibwa Minisita yatambudde n'agenda n'asanga Njuki n'amuwa ebbaluwa n'afuluma, kati Njuki ajja atunnyonnyola taa Minisita yantegeezezza ne mukola ki ne mukkiriza. Ekyo Katikkiro ayinza okikkiriza nti kuba minisita be baavunaanyizibwako oli yagenze n'asanga Njuki wali n'amugaa nti nsayiningiraako wano nfulume oba ngenda kwembase naye nsayiningiraako wano okakase nti nno banzikirize nkole ki? Kizibu. Kati lwaki omuntu akola olugero olufaanana bwe lutyo? Ebigambo bya Katikkiro biraga ki, bitegeeza ki mu kaseera kano mu bifaananyi ebyo ebisatu by'otuteereddewo by'otusiigidde? Ebigambo bya Katikkiro biraga nti Katikkiro wa Charles Peter Mayiga mu ggwanga Uganda yasembayo yowokuntiko ne kuddako President Yoweri Kaguta Museveni, ne kuddako Ssaabasajja Kabaka, ne kuddako n'abaddirira. Byayogedde kubiriwo ekyo kyebiraga Commander in Chief ali wansi we kati ye Fountain of Honor. Era oli bw'ajja era kyendowooza nti ne Kulayija ayinza okukola ensobi okuvunaana omuntu oba okwogera ku muntu Fountain of Honor w'eggwanga Uganda
wamaze okwaprovinga agende ku mirimu oba agende mu kusoma. Eno Brigadier General Felix Kuraija akugamba akutegeeza nti omujasi waffe anti kuno nze kutegeera kwange. Yes, anti kyenga yes ndi mu kusiiga lugero omujasi waffe yafulumyemu yebulanka kuba kubanga kwebulankanya na kubula ku mirimu ejja kusindikibwako nga totutegeezezza oyayogerera majje naye Katikkiro Charles Peter Mayiga navenoga yampandiikira ne mukkiriza agende. Era UPDF tekkiriza bantu kugenda kweyongerayo kusoma. Omuntu gwayogera kali under Kabaka Protection Unit. Era ya deployingibwa UPDF. Era akola the UPDF Act. Waliwo omuntu gwe tutadde mu kifaananyi eriyo director wa Royal Guards atuule bomb. Tetunamussa mu kifaananyi era tannayogera nako. Oli mutuufu Katikkiro Fountain of Honor nzikanya nawe. Kakati omukulu Kuraije ateekwa okwegendereza byayogerako. Omulimu gwandiba mu lusuubo. Omulimu gwe gwandiba mu lusuubo. Nzanyimba bagamba nti mu nsi muno mulimu abasajja abalina obuyinza ate nga bategeera obuyinza kye butegeeza. Nga mugamba nti njuki akamwa akamukula bubi. Mu programu ezisembeyo zo tutegeeza nti omukulu w'amaanyi nnyo era n'obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka yabumuggyako dda. Nkugambye nti Omumbejja yali amukuba nga Omumbejja tamanyi. Ssaabasajja Kabaka naga daba ono kyali tamanyi mukama waffe ali ku Fountain of Honor. Ssaabasajja Kabaka n'ava ne mu magye. Leka kwonoona protoko ye najja beerigene mwanyina waakiri ku bamunzi. Kale bwe mbwa nti eno ensi erimu abasajja ab'amaanyi. Katikkiro Charles Peter Mayiga yawa omujaasi wa UPDF eyapointingibwa Director of Royal Guards. Simanyi batukole gundi apology. Twetonde ku nsonga ki? Byetwogenda okwogera baleme kututeekako mbeera nti twalengezezza ffe gwe tumanyi nga pulezidenti wa Uganda, Commander in Chief General Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo tukyetonda ku bino bye tukola ki? Yes. Bye twogera. Naye owekitiibwa pulezidenti ateekwa okuddayo ne yeekyekinga. Obuyinza babumuwambako dda. Ensi erimu abasajja abaaki? Ab'amaanyi. Nina kye nnoonya wano yanga bogenda maaso okwogera UPDF Act ya 2005 temundaba ku simu. Nina kye nnoonya n'akawairo ke nnoonya nja kafuna. Wano President Museveni alina okwegendereza. Yes. Ali mu kattu. Yes. Era bw'anaaba avaayo okutunnyonnyola ku nsonga eno kuba ensonga si njaba yabange eza bulijjo. Ekisooka eteeka abajaasi bonna ku minzaani. Mu magye ga UPDF mulimu abaana n'ebyana. Bwe baba nga waliwo abalina eddembe n'abatalina. Yes. Tuba tugenda kulitwala tutya. Era ze n'okusinziira ku tteeka ly'emmanyi ery'abafuzi b'ensikirano ligamba nti Ssaabasajja Kabaka is a corporation solo. Government ne UPDF zikolagana na Ssaabasajja Kabaka nga corporation ki? Solo. Kati Charles Peter Mayiga yalibadde mukozi wa corporation solo. Kati corporation solo yo yali ebweru kukujjanjabibwa. Yes. Nolwekyo
eyali badde ali entitled oba alina obuvunaanyizibwa okuwandiikira kapiteeni Edward Ssempijja oba okukakasa ebiwandiiko bye yali badde Corporation Solo. Nkufuna bulungi. Corporation Solo yani fe Abaganda gwe tuyita Ssaabasajja Kabaka. Ye Kabaka wa Buganda. President n'amateeka ga Uganda gwe gayita Corporation Solo. Aga Uganda. Gwe president n'amateeka bidiringa na Ssaabasajja Kabaka. Yes. Era bwe baleeta omusirikale Ssempijja n'abalala babaleetera ani? Ssaabasajja Kabaka. Operation Solo. Kati ndowooza okakasa kye nakugamba nti Ssaabasajja Kabaka naye ali wansi wa Charles Peter Mayiga. Kitali waggulu we. Abaganda eno bakuuma lubugo naye lubaale muki? Mubbe. Mubbe. Fountain of Honor yavuddeyo n'ayogera. Kulayije sirikako. Nyamaza. Wacha wewe. Onya code of conduct y'abakulu baneeno. Ono nze namukoze eki? Yes. Nze namulagidde. Yes. Yazze n'ambuulira. Ne mukakasa akole ki? Agende ku misomo gye. Agende ku misomo gye. Yafuna sikaala. Era guba mukisa mulungi nnyo omuntu wabeera nga. Muntu afunye sikaala ye lwaki gwe Kulayije oyagala omukuba enkokola. Nga Commander in Chief ebiwandiiko bye byatuuse ku mmeeza yange. Okirabye? Kakati era newabaawo ebigambo ebirala ebyabadde biye yabiyise ebyalabikidde mu mpapula z'amawulire mu mikutu gy'amawulire. Yes. Nga bigamba nti era Ssempijja okufuluma eggwanga wabaddewo ebimwogerwako nti abadde yeeyisa bubi. Mulimu ssente ezimwogerwako nti zabulankana. Kati nnyo akantu ke mbadde nnoonya kaakano mu UPDF Act yensonga lwaki mbadde ku ssimu desertion and absence without leave. We mbadde nnoonya mu UPDF Act 25 ku desertinga ya desertion 146 a person subject to military law who deserts the defense forces commits an offense and is on conviction if the desertion endangers life or leads to loss of life, if he or she deserts with arms of ammunition or other war materials, or if he or she deserts and joins the enemy, liable to suffer death or in any other case liable to life imprisonment. For the purposes of this section, a person deserts who being on or having been warned for active service is absent without authority with the intention of avoiding the service, deserts from the defense forces and joins, reports to or others assists or otherwise assists the enemy, having been warned that his or her vessel or aircraft is under sailing or flight orders, is absent without authority with the intention of missing that vessel, absent himself or without authority from his or her unit of formation or from the place where his or her duty requires him to be with the intention of not returning to the unit, to that unit formation or place, while absent with authority from his or her unit of formation from the place where his or duty requires him to be at any time during the absence forms the intention of not returning. A person who has been absent without authority for a continuous period of 21 days or more
shall for the purposes of this act, unless the contrary is proved, be presumed to be deserted. Connivancy at desertion. A person subject to military law could be aware. A person subject to military law who being aware of the desertion or intended desertion of a person from the defense forces does not, without reasonable excuse, inform the defense forces authorities or fails to take any steps in his or her power to cause the arrest of a person known by him or her to be a deserter, commits an offense and is on conviction liable to imprisonment not exceeding 5 years. Katikyo Charles Peter Mayiga yakyogedde dda nti ki nze namuwa olukusa naye ono bagenda nti omuntu yenna amanyiiko era ategeera absence without leave. A person subject to military law who absents himself or herself without leave commits an offense and is on conviction liable to imprisonment not exceeding 4 years. For the purpose of this section, a person absents himself or herself without leave who, without authority, leaves his or her unit, formation, or the place where his or her duty requires him or to be, or with authority is absent from his or her unit, formation, or the place where his or her duty requires him or to be or her to be, but fails to return to that unit, formation, or place at the expiration of the period for which his or her absence was authorized. Mwami Njuki. Oliwulidde teeka. Connivance kwegamba okwetaba oba okubeera nga okonnivinze, being aware of the desertion of or intended desertion of a person from the defense forces does not without reasonable excuse inform the defense forces authorities or fails to take any steps in his or her power to cause the arrest of a person known by him or her to be a deserter, commits an offense and is on conviction liable to imprisonment not exceeding 5 years. Katikyo Mayiga abeera kati nkugambye bwe twali tusiiga ekifaananyi munafu omulabi n'omuwuliriza ky'olina ku kisenge ekyo, nakugambye nti navudde eno ku General Yoweri Kaguta Museveni nenkuddizaako Kuraije nenkuddizaako Kapiteeni Ssempijja n'ensembyayo Charles Peter Mayiga munnamateeka omutendeke. Mmwe abaagala abatamanyi Mayiga kati owulidde etteeka lyayo PDF ng'amaze oddisoma n'alitegeera bulungi nga munnamateeka yakutte kalaamu n'akakasa Ssempijja nti ateekwa okufuluma eggwanga. My question is, yes, ebintu Ssempijja byabadde akozesa ng'owa UPDF yabirese mu ofiisi ya Mayiga oba yagenze nabyo gye yagenze? Omuyizi ali ku sikaala ayambadde uniform ya UPDF. kikulu kwabaga byonna byabadde akozesa mundu oba ki yabirekeddemu yabirese mu ofiisi ya Charles Peter Mayiga oba yagenze nabyo ku mulimu. Manya mu kusoma tegeranga olugero n'ekiki n'ekifaananyi omanye ng'ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe. Gwe omulenzi funanga okuyigirizibwa obeerenga n'amagezi ofune okuteesa okuki okulungi. Tetwagala tuteese bubi. Kati awo ndagawa obuyinza bwa Commander in Chief mu Uganda we buli mu Bulange oba Ntebe mu State House. Mwami Njuki mu bufunze munnamateeka yamenyedde amateeka. Mwami Njuki amateeka kye gatapuse olabanga ani alina obuyinza mu Uganda? Katikyo Charles Peter Mayiga oba President ali mu State House.
Katikkiro Charles Peter Mayiga obuyinza abulina buyitirivu bunoga yamenyedde amaki okusinziira ku tteeka ly'ensomye nti omuntu yenna amanya oba ategeera oba akikola ayambako noono okudizaatinga mu magye asibwa emyaka 5 naye oteekwa okukitereeza nga otaputa ebyo nawe oyinza okugenda mu lwa kulaije ndi ku Fountain of Honor owa Uganda kuba twetonze wali okusooka nga twogera ku bintu bino pulezidenti atukole ki atukwate bulungi tusonyiwe kati ninyo putaputa kankongera etteeka akawaayiro 182 ignorance no excuse Katikkiro yagaye nti abadde tamanyi kagamba the fact that a person is ignorant of any provision of this act or any regulation made under this act or any order or instruction duly notified under this act is no excuse for any offense. Obutamanya bwa Katikkiro ku kye yakoze n'assigninga nakkiriza n'afulume tekimuggisaako musango. Ndi mu PDF Act. Naye tegattako oyo Charles Peter Mayiga y'omu ku baalina famire ez'ebbeeyi. Omwana yasomera ekisubi mu masomero agaki ag'amaanyi. Era buno bunjuki buno obwogera obwasomera eri ekanabukuliro nga buli ku bufoomu ne mu busomero bwe bamamala n'obusa buteekwa okwegendereza. Kibutudde eggulama buli kasooli ne kaawa ne muwogo omwokye. Omanyi muwogo awoomera nnyo ku kaawa. Baraga balabi baffe mudde mu baaka bench fe wetuli kino bulijjo kyotugamba nti twali wali eri nogamba nti obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka kati n'obwa pulezidenti nani afuga eggwanga lino? Sibula omuddu wagende mirembe, sibula omuddu wagende kati, sibula omuddu wagende mirembe, sibula omuddu wagende kati. Sebo naye nze ekyemmanyi ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Katonda yamuwa obugumiikiriza. President Yoweri Kaguta Museveni akuwa ebintu bibiri bisatu bibiri akuwa emmere n'akuwa n'omugwa. Akuwa biriwa? Ebintu bibiri akuwa emmere n'akuwa n'omugwa. Omugwa gwaki? N'akuwa n'eddembe eringi. Ebyo ebibiri byakuwadde obikozese buki? Asooka n'akuwa emmere n'akuwa n'omugwa. Bwe mmala okulya bw'obiteeka ku mmeeza n'akulekera eddembe eribikozesa nga bw'okola ki? Katikkiro Charles Peter Mayiga baamuwa emmere ne bamuwa n'omugwa. Ne bamuwa n'omugwa. Kati yabikozesezza nga bw'ayagala. Nga bw'ayagala. Naye ye pulezidenti akugamba nti bw'oba okozesa ebintu ebyo eddembe liiryo teryakuba ku muki? Teryakuba ku nsolobotto. Akuba ku mukono. Era omugwa guno gukuyamba buli akumanyiira okugumusuula mu bulago n'omutuga. Buli akumanyiira okugumusuula mu bulago n'omutuga. Abaana ennaku zino balina enjogera nti akoogerako mutuge. Akulumbagana nga atudde ku kafoomu mutuge. Naye ogenda okumaliriza ng'okozesa eddembe Yoweri Kaguta Museveni lyakuwa genero ng'okutta omugwa guno n'ogweteeka mu bulago bwoti
ne wetuga mu bufunze Katikkiro yetutte ku crime scene kuba balaga nti nze na signing ono ne mu kiriza agende nga amateeka gasomye bulungi galaga nti munnamateeka omutendeke omukugu naye nga etteeka likulaga nti omuntu yenna amanya n'ategeerako n'ayamba okudizatinga ku ono asibwa emyaka egi eyo court martial ye musiba naye ye leero nno nkoze kyamanyi okuleeta omukulembeze wa Uganda ali mu bulange bano abalala bagoberezi be olabye ensi eno bwerimu abasajja kitaata njirabi mugenda mukalune mulonda president ate Goonya wevangayo nekugamba ti ennyanja eneweddemu ebyennyanja togiwakanyanga kuba eri maki mwami juki tugenda mukalune tulonda president naye ng'afuga mulala bantu abalina obuyinza balala naye otekwanga nnyo okubeera nga oli mwegendereza n'olaba olugero n'ekifaananyi era oli kyeyava agamba nti Sulumani oyagala ki ko Sulumani njagala magezi n'amugamba Sulumani yogera ky'oyagala oyogera ne Katonda nze nakusiima Sulumani n'agamba Mukama Katonda nsaba ompa amagezi eggwanga lyo lino Isirayiri lyompadde lirimu abasajja abagezi baki banji lirimu abasajja abagagga baki banji lirimu abasajja ab'amaanyi baki banji naye mpa amagezi aganaasobola obbafuga ebirala Mukama naye Katonda n'agamba Sulumani okuva lwonsabya amagezi n'otonsaba kulwanyisa balabe bo n'otonsaba kutta bakuliganya n'otosaba bugagga byonna mbikuwadde nkuwadde amagezi g'okoze eki g'osabye na byonna mbikoze eki n'amugonnomolako buli kimu byeyasaba naye nze neewuunya weewuunya ki abaddugavu bo buli Katonda lwe bamusaba busiru Katikkiro Charles Peter Mayiga singa yali katukuba ekifaananyi n'okutegeera olugero nga asembedde maaso ga Katonda ye Kabaka Sulemaani mu kaseera kano mu byolaba yasaba ki tasobola nakusemberayo kuga tasobola kulinnya watuku malayika ezikuuma Katonda zimugoba n'olwekyo tugende ku lugero olwokubiri Katikkiro yagambye nti omusajja Captain Sempijja wali talina criminal allegation yonna era avudde aweereza obwakabaka mu mazima n'obwesimbu era talina kyabbye yadde ssente kiki ekibatiise ekiboogeza ebikankana lwaki waliwo paniki olaba waliwo obunkenke kwa ebyogerwa kati eri ku UPDF tuvuddeyo ekyo kifaananyi kisooka okisiize kiwedde kati tugenda talina musango gwonna guli criminal katujje tutandikiraawo nze Hajji Ashraf Simwogerere omuwandiisi ate era omuzanyi w'emizannyo mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu buffe bwa bulijjo oba nga luyita social political and economic oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindle nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde nkwagala nnyo kale katweyongereyo programu ekwajje gende mu maaso mwebale kutugobera mwami Njuki Katikkiro yagambye Captain Sempijja talina bala yadde olufunyiro
as far as Buganda Kingdom is concerned talina kintu kye yabbye ani kati nakugamba dda nti bagamba kigwanga mumbwa nga yakikola ki nga yakimanyi era nkugambye lwaki waliwo paniki obunkenke bwaki lwaki Katikkiro yali yeetaaga okukolera amangu ku Ssempijja afulume eggwanga agende ku misomo ono abadde akuuma oba yali akuuma Ssaabasajja Kabaka naye Ssaabasajja Kabaka nga ali bweru ku bujjanjabi ono yalaba nga gwakuuma nga bwali ku bujjanjabi bwanaamalako ebbanga naye kagira agenda akola ki ayogerwako aliko allegations z'okubulankanya oba okubba money pass ya Ssaabasajja talina musango ono akugambye munnamateeka Katikkiro Ssaabasajja Kabaka ali bweru mu kujjanjabibwa Ssempijja gwe yajja okuuma afuna bujjanjabi naye ne yajja okukuuma oli afuna obujjanjabi n'ajja n'antegeeza nti ayagala genda kusoma ne mukkiriza lwaki waliwo paniki kiki ekitiisa abantu mu pulogulaamu ewedde nakugambye nti Ssempijja awerekera Ssaabasajja Kabaka ng'agenda ebweru okujjanjabibwa mane paasi ya Ssaabasajja Kabaka nebula nga sinafuna na statement ya Katikkiro ne mwana ye bandibanga ssente zino bazigabana babiri essente zino bwe zajja ne bazigabana bameka babiri Charles Peter Mayiga vayo kakasensi nti mane paasi ya Ssaabasajja Kabaka temwali mu doole emitwalo 3 ezabula Mwami Njuki kumuleke kukuta Linako Mwami Njuki mane paasi yalimu emitwalo 3 ejja dola kati bwaba abantu bakukuta nde bwagenze kulinnya mu kyuma ebiye twayogeddeko akamasu naki mweri programu yawedde akamasu akomekereza nga akekomeza bagamba lwoyagaliza mukakitaawo dutta nnyoko luli bakassaako Kiwalabye male oyagala nnyo okutomeza banno naye ate naawe ng'olyawo oli faaji kuba kati naye kimaze omukwatirayo taliiko musango naye ng'ani yabadde abimubuuzizza kiki ekyamuyimirizisa gwe wasazeewo kuba ebintu bino binyuma Mayiga ye yasazeewo Ssempijja awummule n'alonda Lutwama eryokanga n'etonnya Mayiga ye yasazeewo nga Ssempijja amaze omuleetera ebiwandiiko bye ebikwata ku sikaala ye n'agagwe genda gwe Lutwama jangu beera wano kyonga nti waliwo ebibuuzo binene nze byensuubira nti gwe mmanyi nga Commander in Chief John Yoweri Kaguta Museveni ajja kuvaayo atuwe statement entuufu ku nsonga eno mu bufunze naye simusuubira kusirikanga kali egira oba naye kwogera bigambo bitakwatagana nga Brigadier General Kraije mu bufunze Katikkiro yatolosezza Captain Ssempijja olw'omusango ogwo ogwa money pass nakugamba nti omusango Ssaabasajja Kabaka yaguteeka mu UPDF era n'abagamba ono si kyamwagala ne bamugamba nedda
agira abeerawo tumukuumirewo ayinza okuba amanyi ebyama bingi kati okiraba bwe kizze nti okutwala mane pass biteekwa okuba nga ne Charles Peter Mayiga abirimu kati eiza Ssempijja ayinza okwejjeerera nga Charles Peter Mayiga ne banne be bajjamu mane pass kuba obuzibu bwa Ssempijja n'okumujja ku mulimu okugamba Ssaabasajja Kabaka gataddamu okunsemberera kyava ku mane pass kyava ku ssente ezabuliraawo ng'onaagenda muki si ziri ezaava ewa pulezidenti zajja butereevu wano zajja wano naye zino zaali za Ssaabasajja Kabaka nga ziri mu mane paasi ye kakati ye Ssaabasajja Kabaka n'asonga ku gwalowooza nti bw'abanga waliwo yakwata mu nsawo yange ono yandi okumpi naye okusattira n'okukankana ebiriwo biraga nti Charles Peter Mayiga alina omukono mu nsonga eno bino ebigenda mu maaso ne byeyewaddeko obujulizi okufuluma kwa Ssempijja byonna ebiri ku Ssempijja nze yabwe kiri era mu kuteekawo embeera bagamba nti sooza na mufu naga Ssempijja gwe sooka odduke ebintu biyinza okutabuka n'ompaako n'obujulizi samuddusa on purpose naye kati kanebaze ndowooza yani Nakirijje yasasa amawulire ago naye n'olupapula lwa monitor okutwaliza waki ate lulukoze omulimu gwa ttendo kuba lwasobodde okumanya nti naye katugende tubuuze omusajja ono tuwulire kyatugamba lulwabadde n'obusobozi obumutuukirira muzzukulu wa Kisolo Nakirijja nkwebaza n'amukolako interview eyo Katikkiro ekyo tokimanyi nga bw'otugambye talina buzibu bwonna kiki akyabaawo okujja Ssempijja ku bukulu babuwe Lutwama kuba Lutwama tebabumu wakati era ne UPDF wegambira addeyo agira abeerawo nga tumumonitalinga yali amaze okuvaako kakati kiki ekigenda mu maaso biki ebiriwo ndowooza Oweekitiibwa Pulezidenti gw'oteekwa okutubuulira ddala ki ekigenda muki mu maaso mu nsonga eno kyekiri ekigamba Kabaka bamuwambidde ku kisaawe Entebbe ne bakeera ku makya nga bakugamba kati ali Namibia era nensaba Oweekitiibwa Pulezidenti gwe mmanyi nti ebigambo byange abiwulira buki bulungi Pulezidenti oyagala okunkakasa nti amawulire ge bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa ku kisaawe Entebbe Oweekitiibwa Pulezidenti ne mutabani wo omuduumizi w'amagye n'eggye erikuuma Pulezidenti erya CFC bituufu
kuba ne kino kifaanagana. Era pulezidenti ne mugamba bano baali banga bakulyamu oluki olukwe bakole embeera bwetyo ogwe mutego oba eiza waliwo akazanyibwa kya Ssaabasajja Kabaka tumufuule ng'ekisi ky'okuddobo waliwo emmale ze twagala okukwata. Nolwekyo Baganda ne bwe twagala Kabaka waffe nga tumwongerayo ebuziba, twagala Kabaka waffe nga tumwongerayo ebuziba. Kati emmale ezaagala okulya akanyama akali ku ddobo tuzikube. Awo wenyini wengenda okuzannyira ebigambo bino nzikiriza nti wabiwuliriza. Nja ku picking your thoughts and views ku bigambo bino. Yali Katikkiro Mulwanyammuli byewulirireko. Yali Katikkiro yes. Mulwanyammuli oluvannyuma lw'okunyumyamu ne Namunswa ng'emboozi yaabwe ebadde ku mutimbagano agambye nti Magulu Nnyondo buli kimu ekigenda mu maaso akimanyi kubanga amatuuge maggule akadde konna era n'akunga buli muzzukulu wa Nnambi afukamire ku mavivi awanjagira omutonzi akuume Kabaka waffe era amusuuse mu bwangu. Tuli basanyufu nnyo twagala nnyo Kabaka waffe okutuukaawo. Amagulire meseji ezembadde ensoma naye nga zibadde za ssanyu nga zibiira ddala ewooyo nnyini gwe mwagala ennyo naye ng'aga nti naye bigenda mu maaso abiwulira ku mitimbagano ennaku zino ffenna tuli ku kyalo kimu ne bw'obeera wa osobola okuwulira buli kimu. Omukwano ogwo n'ebigambo ebizitu byonna amanyi nti abantu babyogera lwa mukwano. Omukwano ogwo bannange tugwongere wabula tumusabire kubanga akyali mu kujjanjabibwa naye agenda atambula bulungi. Waliwo essanyu ebintu bye mulaba baleba bagamba temubyesigula nnyo. Oweekitiibwa Mulwanyammuli abadde Namulanda mu Busiro mu maka ga ssente wa disitulikiti ya Wakiso Dr. Makyalo nga Bwanika ku Kabaga Bwanika kansibuliddeko muwala we. Oweekitiibwa Mulwanyammuli yayogeddeko ne Ssaabasajja Kabaka ku social media. Yo mukadde wange naye Abaganda tuli tunafuye nnyo. Abaganda tunafuye nnyo. Kyekiri emabega waabi Era ndowooza ba n'obukuusa bungi mufa Abaganda. Kuba abantu baffe obeewuunya n'ogamba lwaki abantu baffe babafunya okutuuka ku ddaala eryo ate n'osanga nga Abaganda bateekwa okwetegerereza ddala ennyo. Kwanza njagala Abaganda tuve mu mulembe omutebi nga tugenda kukyusa embeera zaffe. Kuba obugunjufu bwaffe abantu bwe beeyambisa okutukola ki? Bandi bw'otunuulira Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere gwe nnyinza okuyita omusajja atambulidde ku zissemayanja ne bw'ojja n'ofiira mu kataba n'olinnya mu kataba n'okakola ki? Alwanidde mu ki? Ayise ku zissemayanja naye bw'azze n'alinnya mu kataba n'afiiramu. Mugamba kati eri ku massemayanja yayitayo atya? Naye akataba obutaba ak'amazzi amatono tekaliko mayengo naye eri wabaddeyo amayengo agabuuka nina agayitamu najja n'afiira mu kaki? Jasi Mulwanyammuli yazze ku kintu eki kukwatirako Mayiga musaalaba. Ani yakwatirako Yesu omusaalaba? Simoni Petero.
Owekitiibwa Mulwanyammuli yazze kwetikkirako Mayiga Musaalaba n'akomekereza ng'afiiridde mu kataba anti yeegasse. Era fe tubadde tubuuza bakatikkira abaawummula bali ludda wa? Abaaliko abaami ba Ssaabasajja Kabaka bali ludda wa? Abantu ab'obuvunaanyizibwa mu Buganda bali ludda wa? Nga buli omu asirise. Nga buli omu asirise. Ate ffe buli omu tujja mulamulanga bwazze. Ono ye mwamulamudde dda yagudde dda mu kataba yafiiriddewo. Kakati Mulwanyammuli byatugamba mu kiseera kino we yayogeredde ne Ssaabasajja kuki ku social media ku internet ne Mayiga byatugamba kati tutwale byani. Ssaabasajja Kabaka njogedde naye ajjanjabibwa. Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo e Bulaaya n'agenda e Namibia awummuleko. Abaganda nani afuga eggwanga omulamwa gwa Busesebbu gugamba tegeera ng'olugero n'ekifaananyi omanye ng'ebigambo by'abasajja bagezigezi n'ebikokko byabwe. ne nange leero binsusseeko wali mutuufu okwewuunya. Bono balaba abasajja balowooza bano betufuga ngajja bano betufuga ngajja bazineeze bakira emikono gyombi. Afe abamu twagolokoka dda. Mu babongoota tetuliimu. Mu bafuluuta tetuliimu. Katikkiro Charles Peter kugambye obusaale bwaffe obumyufu bulina we busonze tujja babuulira. Katikkiro Charles Peter Mayiga akugamba omuntu ali eri ebweru yavuddeyo ali ku lukalu lwa Africa ali Namibia abadde akyatutawaanya neakwata omugwa gw'abadde atugisa banne Bakiwalabye Male Basekabembe Baprospera Nankindu n'agweteekamu. ekya Ssempijja kyamulidde. Museveni akuwa eddembe lyonna n'akuwa emmere n'omugwa. Buli ajja okulya ku mmere n'omutuga yasooka kutuga Kiwalabye Male baba n'agweri n'akwata Sekabembe baba n'agweri n'akwata Prospera Nankindu ba kati yakutte n'abamasaza nabo n'agubateekamu ne gubanyiga ate abataka abo yali yabamala dda. Nkoba za mbogo Busesebbu Busesebbu yo tamanyi weeri era singa abadde amanyi weeri yayiga kimu buli akusemberera mutuge. Ate ne Busesebbu bano abasajja baayo abamu ngaffe badayirekita abamu tulinga Namunungu. Tutambula tukanyuga amaggwa nagaako akasolo ako kayinza okunkuba eriggwa mu kugulu. Naye bano abansemberera wano benja okutugisa omugwa pulezidenti gwe yampa. Mu maaso koolaba nga Katikkiro agenda sigala yekka bonna bano nga abatuze. Abadde yekka era kyoba olaba abadde ateeka ssente mu bantu bagundi baani abo. Waliwo abavubuka abo aba Buganda Youth Council munoonyeza abavubuka mubaleete wano. Tulayiza abavubuka bawonyaawo beera steady. Ali steady beera steady yeetuze nkugambye
era yagambye nti beera sitede ng'akatikkiro Charles Peter Mayiga beera sitede ng'akatikkiro Charles Peter Mayiga yakuta omugwa gwa Ssempijja n'agwessa mu bulago. Suicide. Nze Fountain of Honor of Uganda, nze Commander in Chief of UPDF Armed Forces Ssempijja nsayiniza ogenda osome. Muntu afunye skala ye. Kandabe yoweri Kaguta Museveni Bigwerawa. nsuubira okuyisibwa nga Kayihura. Sikutegedde. Okuyisibwa nga General Kayihura okulagajjalira ebyobutebenkevu bw'eggwanga. Yobe mundu ya Ssempijja gye bamuweeri wakati. Anti girina akubuulidde. Ssempijja aleeta ebintu bye nembikakasa. Kati ye Mayiga ajja kudda atunnyonnyole bw'anaaba akyalina omukisa omutono. Namugamba gendera mu kyambalo kyo. Yeetadde ku crime scene kwennyini. Oba namugamba ebyambalo bireke wano mu ofiisi yange nze nja bibawa. Sebo kali ejira otubuulirako nga babikuwadde. Okiwulira? Kali abantu baffe naye ekiki ekibatawaanya ze ssente zino eza money pass. Era kyekugambye ne mulwanya muli afiira mu kataba ne mulwanya muli agamba Ssempijja talina muki mulwanya muli mukadde wange kiki ekyakuleese mu bintu bino? Kiki ekibagazaawo amatu nga abantu bamwe boogera? Omukulu gwoyogerako ye Kalyebala si Kalyejira. Kalyebala. Yes, Kalyebala. Director wa agambye nti bagenda kwogera. Bagenda kuba mu meeting. Wadde ngamba ate Commander in Chief ayinza obutaba na meeting na Kalyebala. Director wa Royal Guards. Oyongedde okumwewuunya. Ne bagamba nti lumu Charles Peter Mayiga ajja kujjamu empale tulabe obusajja bwe. Kiwedde akimaze. Kaya atambula yeegaala bw'ati. Naye nze nno ndabanga yeegaala ng'atadde mugwa mu ki? Ate gy'agenda eri waliyo akateebe. Obadde kyangamba mulwanya mmuli. Kiki ekyamulese mu bino? Mu bino. Sikando. Eyeetololera ku Ssempijja mulwanya muli n'ovaayo n'ogidifendinga. Erimu okubba money pass. Erimu okumenya amateeka ga UPDF. Mpozi naye yatugambye naye yali mujaasi. Kwegamba olaba ne weewuunya. Abaganda bo tulimba baki? Kubano ku mateeka agalambika oba gakulembera eggye lya Uganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga alina okuba nga yakwatiddwa dda. Ekibonerezo bwe kimuka mu V oba omusango gumuka mu V myaka 5 mateeka. Ate n'obutamanya tekimuggisaako musango. Nze namutolosezza ekyo kyokka kyekitegeeza mu act ya UPDF kiraga myaka 5. Ate ono akugambye nze namutolosezza. Omanyi otya nti ono adizatinga. Naye bwe kubanga mwe kyemwogerako mumanyi afuga eggwanga lino. Obadde olaba Mayiga n'emmotoka ez'obugombe ezimugoberera.
naga kati nze president wa Uganda nasomera Kisubi ate ani gwe nyinza okwogera n'atajja nga adduka eyali leader of opposition ajja adduka speaker wa parliament we bamugamba ajja adduka ne deputy bonna ba speaker deputy bonna bateekwa okujja wano nga nina byenjagala ati namanya ne UPDF naye eri under Mayega akati Peter Mayiga kawedde mudda musajja wa maanyi tegera ng'olugero n'ekifaananyi oyiga ebigambo by'abasajja abagezigezi n'ebikokko byabwe ke kaseera k'okumanya amaanyi engeri gye gatambula mu ggwanga Uganda mulonda omukulembeze n'atafuga omulala n'afugira era mwoli bw'abagamba oyo kabaka yaani abambowa ne bamuzannyirako twagala kuddamu kulaba bambowa beesaalimbiza wano tesimanya mukuuma Ssaabasajja Kabaka abataka be baani temuddamu kulaba kabaka mulina kusaba nsi okujjako nga mumbawadde olukusa ab'amasaza be baani gwe naawe sibaagala kuwa masaza ate omulimu gutandikiddewo mubaweewo ofiisi ne bakola nkoba Zambogo obukulembeze tulina kati kulonda bulonde kakati ebintu bwe bityo bwe biri abaami b'amagombolola ne UPDF ekirozezzaako fe tubadde tukyakaaba kati tugenda kusigala nga tuwuuna buwuunyi kati UPDF yekyakaabya akajanja yereekaana bakugambye abataka tebakyalaba abambowa nabagamba batsire omuguwa genda mu kkooti babambowa ndo tebabawaabira fe UPDF twagigamba bw'olaba ekirya munno tokitenda kwegaaya ekiryatabala ekyali abambowa ba Kabaka nabwe aba UPDF kibatuuseeko ekiryatabala UPDF badde esirisi mu Brigadier General Felix Kulaija kyayogera gwoyogera yamuwadde olukusa omumanyi negwagalira naye wekyekinge bwoti weebuze gwani teonyaga Kulaija mu bbanga tona agobeddwa yalema okusoma engero olw'omukaaga engero olusooka olw'omukaaga okutegeera olugero n'ekifaananyi daba n'amaanyi genyini ge yakozeseza okugenda mu mawulire abannyonnyole kati oyo sijja kwogera naye Kulaija wa monitor njagala Kulaija ategeerere mu monitor olinze namukkiriza agakatonda mugo tetujja kusukka wano tukwatagane mu program ebyabadde Masaka abakulu bejjiddeyo ebiso se biri physical naye byemimwa berangira ebisongovu lero nange ntandise okutegeera obuyinza mu ggwanga lino badde bujja baminyu kyabyogera naye lero ntandise okukirozaako tulonda omukulembeze afuga mulala alangirirwa mulala nafuga n'ateekesa mu nkola mulala tukwatagane program eddaka atakuumira mpeera abatukuumire Uganda eyenkya